Ronald Sebuguzi yamukavuze mu kazempaka bagenda okwetaba mu mpaka eza Sprint Championship ezitongozeddwa olwaleero e Busiika. Empaka zino zigenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ku kisaawe Busiika, era Sebuguzi agamba mwetegefu nnyo okwetaba mu mpaka zino. Ono ng'avuga emmotoka ekika kya Ford Fiesta Proto akoze okutendekebwa olwaleero, era n'asaba abategesi b'empaka zino okumuwa Yasinnasa Bemalega yaŋŋano. Manyi bya motorsport essanyu lyange kumuwangula, ate naye essanyu lye kumpangula, naye ng'eryange nja kumuwangula. Tuzze tuvugemu tu trainingemu tusobole okwetegekera olunaku lwa 26 inshallah. Era tuli ready nnyo, emmotoka nze ngivuga ng'etambula bulungi nnyo, so tujja kuba basanyufu, abawagizi nga bazze bangi. Kilomita 3 zezigenda kuba nga zivugibwa nga Joshua Mayanja, omutegesi w'empaka zino bw'annyonnyola. Tulina abagenyi abagenda okuva ebweru. Tulina babiri okuva e Tanzania, abo ne entries zaabwe bazitaddemu kati tukyalinda entry emu ekyasigadde ya munna Kenya. Ate omulabirizi w'emukono Right Reverend Enos Kagodo akubiriza abantu okukola dduyiro okusobola okukuuma emibiri gyabwe nga miramu. Bino abyogedde bw'abadde aggulawo ekizimbe ky'ebyemizannyo ekya Eritine Sports Complex ekisangibwa e Najjeera nga kibalirwamu obuwumbi 5. Mukama akwesigisizza bwesigisa omuntu oyo abaana ba Mukama. Kyova laba mbasaba abazadde bw'oba olera omwana ono manya Mukama ajja kusaba embalirira. Omwana ono omwanjudde otya mu maaso ga Katonda. Nebaza Katonda antuusizza ku makula gano okusobola okuzimba ekizimbe kino omuli ebyemizannyo, omuli okuwuga, ebyokusula, jimu, squash court, table tennis n'ebintu ebirala bye sinaggulawo nga movie theatre, sauna steam. Kuno kuliko ekisaawe ky'ebyemizannyo okuli ekidiba ekiri ku mutindo omulungi nga kigenda kukozesebwa club ya Selfish, n'ekisaawe ewazanyira omuzannyo gwa squash ne table tennis kw'ossa n'emizannyo emirala.